abalungi be basinga obungi ababi. Abatulaba abandaba ku Dream TV mwebale nnyo, naye ebyokwebaza bye bitono, ebyokukola bye bingi. Ani yakyusa yali Bishop Nkoyoyo andiza yagamba nti okutambula kulaba olugero lwagamba nti okutambula kulaba okudda kunyumya, kati ye agamba nti okutambula kulaba okudda kukola. Olugero olaba ngeri gya lugalise bwati naye nga tekikola. Kutambula kulaba okudda kutambula kulaba okudda kunyumya bwe lwagamba, naye kati okutambula kulaba okudda kukola si kunyumya. Abandaba nali njogera ku kigambo ky'omutima n'obwongo. Ne mbagamba nti vision eggwanga lyaffe gye lyalina okugoba abazungu yali ntono. Tetwalina vision eri national ngazi bulungi. Ne tuba nga twasigalira ebintu ebyo, eddiini, amawanga, ate ne tugattako n'ebyo ebivudde bweru bye tuyita bye tulina okuba nabyo okulaga nti tukula oba nga tukulaakulana. N'olwekyo twasigaza mu katabo kange kano 30 years of bananas. Ngenze nendaba nti abantu ndoza katubajjukize bujjukiza, kubanga president yalaba omuzannyo guno n'agamba bye yagamba, naye nawe njogerera kuba yabuuza nti lwaki ebifaananyi ebimu tekuli matu. Ne ngamba nti yes, kubanga abafuzi abo baali tebawulira bantu baabwe, tebakozesa wano. Bw'oba wano owuliriza, bw'oba wano owulira buwulizi, njawulo y'okuwuliriza n'okuwulira. Mumugenda nga twawula ebintu ebyo tujja kuba nga tufunamu ebintu bingi. Kati Muteesa bw'avaawo kaagamu ebiri awo, twasigaza emipiira egi ogw'ebyayi, mwabazannye mu kyalo emipiira egy'ebyayi mugimanyi, n'omupiira ogwa leather. Ng'omupiira ogwa leather gwe gukiikiridde development ezivudde ebweru, era ng'omupiira ogwo bwe guva ebweru gwa leather, ffe twagukozesanga byayi by'amatooke ne tugukola, ne tuguzinga, ne baguluka ne mukuba. Naye nga wano kitegeeza omupiira guno ogw'ebyayi bya buwangwa byaffe, traditional bikibi, guno ogwa leather bye bitujjidde, bituyiikidde mu ngeri y'ebisaaniiko oba endowooza, engeri yonna. Kakati Muteesa yasookawo, ne mbagamba nti bannange ekintu kino, ebintu bino tubyogedde, naye wano bye tutuuse okwonooneka abantu balowooza tibyayogera. Osanga musango gwaffe okubutabibajjukiza, naye nga kiki okusinziira ku mipiira egy'ebiri wano tubuuza nti we need a skilled captain who will not hold two balls. Omanyi waliwo okutabukaawo kutte ebintu bibiri: tribalism, nepotism, civilization, education, economic growth, biri ku side eno. Ena mpiira gwa leather, wano tulina mpiira gwa byayi, ne tubigatta. Tuzanya emipiira egi, tuzanya ebyobiwango bwaffe, ate ne tuzanya nabiri ebitujjira. Awo ne tubulwa ekkubo ddala ettuufu lye tulina okukwata nga bannayuganda, ng'Abaafirika, nti success kiba ki, era nakyo success ya gavumenti oba y'omukulembeze baki ogipimira ku ki? Opima otya n'ogamba, bagamba batya, metric ki gy'oyinza okukozesa okupima n'ogamba
nti oyo omukulembeze akoze eki succeedinze. Success ogipimira ku ki? Byonna mwe biri wano bannange nno. Akatabo kano sikatunda nkagaba bugabi. Oli bw'aba akaagala yamanya bw'annoonya n'akafuna. Naye kayinza okukuyambako okumanya ebintu bingi ebinno byonna ebiriwo mwe birimu byonna. Singa ntandika layini ku layini mujja na kufenseku. A captain who will not silence us but who will illuminate our abilities and lead us to competition to win and break continental records, compete, win and break international records. Nti tetusobola kuzanya mipiira emeka. Nze nnyumirwa n'okunyumirwa kyagala nabbi basemera kubanga mbiraba byonna mu ebiri wano. Kati kiki kye njagala okwogerako nti success epimibwa ku ki? Metric ki gy'okozesa n'ogamba nti ndi successful. Omulala agamba okufuna degree ndi successful. Omulala agamba okufuna ennyumba mwensula ndi successful. Omulala agamba bwe nfuna edduuka income eyaddeire ndi successful. So success nebaawo nga tewali amanyi success kiki. Nenze ndowooza nti success kwe kumanya nti waliwo gye wava olina okuddayo. Singa ova mu kyalo n'ojja mu Kampala n'oddayo olunaku olw'eggulu, katugambe obeera Mityana oba Ntebe ng'okolera Kampala n'ojja e Kampala, bw'oddayo Entebbe bakubuuza olunaku lwo lubadde lutya? Nti lubadde lulungi, which in one or the other means lubadde successful. Kati bw'oddayo eka metric gye bakozesa okupima oba olunaku lwo lubadde lulungi gwe olubagamba nga oli mu Bayibuli bw'atugamba nti nnwanya olutalo lulungi, gwe obagamba awaka nti abange olunaku lubadde kiki? Lulungi. The reason is nti wazeeyo eka. Success is to get out and go back home. Febe to getting out of our mother's wombs, we go back home through death to the life after death, whichever way you believe. So to me, if you prepare, all you do here to be your empirical evidence for you to be allowed to join in the life thereafter death, then that is success. You have been successful. Success tuyinza gipimira wano nti olwokuba olina emyaka 4 oba 3 ofunye ennyumba mw'obeera omukyala ne family, therefore you are successful. Nedda, olugendo lukyaliyo, olina okukaddiwa, olina okufa. Kati success yo toyinza kuba ya kitundu. Byonna olina obbibala, byonna paka ng'ozzeeyo ewammwe bakubuuze olunaku lubadde lutya. Alina kubuuza ensi ebadde etya, olwanya olutalo lulungi nti ye empeera yo eri mu ggulu. Now twagala mupiira ki ogw'okuzanya? Ekibuuzo kikyaliwo. Kati myaka 4 egiyise twali twebuuza ekibuuzo kyekimu, nakati era tukyebuuza. Lwaki? Kubanga tetwalina nsonga kugoba bazungu okujjako bagoba kyekyokka. Sitwabagoba ne tufuna national vision gye tugoberera. Kati kyova olaba tukyatagala. Tuzanye ebyobuwangwa, tuzanye ebyeddiini, tuzanye ebirina patriotism namunagani ebintu ebyo byonna. Nedda, tetwalina vision beyond okugoba omuzungu. Kati twagala okugoba Museveni, but above, beyond,
tugenda kola tutya vision tumanje tulaga nti tuddayoka ebitambulizo bye tulina bituzayoka oba tulina bya mu banka za kunsiko bya police wano leta nanga muntu yo waliwo biri ate ebirala byolina okuba nabyo kumazaako soko okubeera successful. Now ngambye programu yise tetwetaaga kweragira ku bantu tubalage. Omukulembeze teweragira ku bantu balage. Tubalage lwaki ekiriwo mukiraba abaana abato tewali abagamba tewali abalaga. Tubalage ki tulina kyakubalaga okujja kubbawa essuubi nti enkya bwe mulaba ekipande ekibaga nti welcome to Kampala nga musonga naye bwe tutaabe bwe tutyo tujja kwendinga apo nga tugenda mu kantu ako viral spiral gundi eyo vicious cycle which doesn't go up eyongera kuserengeta paka wansi. Bwe tuba tuwogera kati ate nzize ku kintu ekirala naye kyabadde between here and here nti ebintu byonna okulugaŋŋana abakyala n'abaami mu maka bw'ologa omuntu oba okozesa wano oba wano gwa mulogo okulugaŋŋana okozesa ki gw'oluga asiraane lwaki tomwagala okozesa bwongo yatta gundi akola yatukola kino okuluga bakuloga emirimu n'egyabalala ne bagiroga omuluga amala galoga kati mu maka okuyombagana eyo mu mabaala gye babeera mu bivulu ebinywero owulira abayimbi bayombagana okuyomba tekiri wano nkubi oluyi nange ndukuddisa kiri wano tit for that blood begets blood okuyombagana mu makubo mukubo muntu ng'ayomba ovuga motoka yo ata agamba mukyala we laba akalira bwa budde bwavuga avuga biki olidde ekivaamu ng'omukyala asirika busirisi kati otandise okuvuga boda boda ovuga loole ate ovuga n'emmotoka yo ate ogenda oyomba laba bulabu naye bw'ona okozesa wano ojja kumanya omusajja ono akuyisa owa boda ayinza okuba nga alina ekizibu kumanyi gye yasuze ate awalabula omuntu ono gwatwala ayinza okuba nga naye alina ekizibu amugambye nti oli omusajja agambye agenda kumpa miliyoni yange emusaawa 2 gundi yanguwa sajja wa boda agira kikati gwe bw'omulaba n'ovuma nedda mwagale omusonyiwe tamanyi kyakola ate naawe tomanyi kimukozesa ekyo kyakola ebyo then mu makubo tugenda kuyombera mu kkubo wekka bw'okozesa laavu wano omutima tosobola kuyombera mu kkubo okuyombagana mu binyumu eyo gye muli mu byobufuzi kale teebereza ebyobufuzi abasajja bakubaganye ebikonda basekanso ne bagamba mbu eŋŋumi yabadde mu luzungu kale teebereza mbu bakubaganye eŋŋumi mu luzungu bamanyi oluzungu ssebo era omuntu okuba abantu ng'oyogera luzungu nakyo si kyangu obujja nebbuba mu maka obujja nebbuba mu mirimu obujja nebbuba mu kusoma obujja nebbuba mu bitiibwa obujja nebbuba mu mawanga obujja nebbuba mu ssente obujja nebbuba mu ndabika kale n'endabika etuwalabula etutwala okulabika obulabisi omuntu n'omala essaawa 3 olunaku lulamba tokola kyokka bw'obala ennaku z'omala nga tokola oli ku ndabikayo oyinza okwesanga nga mu wiiki olinamu ennaku 2 namba oli ku ndabikayo wekka nga wiiki osigazaako nnaku 5 obujja nebbuba mu nnyambala okwambala obwambazi wano kutusuula mu bikopo
nti oli ayambadde. Kale otunuulira otya omuntu ne weegomba kyayambadde? Ate nga ndi naawe oyambadde. Enjawulo eyo omutima n'obwongo kiraba. So tuyinza kukwatibwa bbuba nyambala ya muntu, naye ate n'oli bw'aba agyambadde nga wakweragirako mu kifo ky'okukulaga, ojja kwesanga nga bombi bafu. Nga bwe tugamba nti oyo atwala enguzi n'oyo agigaba, bombi bafu. Olidde naawa naye mufu, ne gwe bagiwa naye mufu. So ebyo byonna obusungu mu b'amagye. Abo abasajja bwe bayinza okusamba omuntu n'asamba omuntu mu ngeri nga ya busungu, so singa omusirikale aprotecting omuntu omubbi. N'omubbi ne bw'oba omukutte olina omuprotectinga ng'omubbi paka lw'omurehabilitatinga n'alekeraawo okuba omubbi. Ate bw'omukuba ate ayinza okwagala, bankubye n'ayagala naye okuwoolera eggwanga ne yeeyongera okubbira ddala n'okutta tanti luli bankuba. So obusungu obwo mu basirikale bwaki? Abantu omusambira ki? Olina emmundu, olina every power, ate n'oddaawo n'omunyiga ebyaki? Obusungu bwa president. Omulooza abantu ffe tuli banyiivu ffeka, ne president munyiivu naye alina obusungu. Temulooza nti talina busungu, naffe tubulina. Mwe mulooza mwekka mwe munyiize, naye ayinza okuba nga munyiivu ng'ate anyiigidde mmwe ate nga ffe tunyiigidde ye ne twesiba. Ekiddako ki? Kyekyo omuvubuka oli gwe nabagamba, sisha oba enjaga oba omwenge omukenyo, obwongo bwesibye. Tulowooza tuli abantu banyiivu, abantu boogera abantu balina obusungu, yes babulina, naye ye gwe munyiigira tabulina, naye abulina. Ate ye anyiigidde mmwe ate mwe munyiigidde ye, kati twesibye. Wali olabye olujegere lw'eggaali olugudde twakiyitanga fuluweero, oba kitegeeza ki mu luzungu? Fuluweero oba freewheel, simanyi nenduza kitegeeza fuluweero. Obusungu bw'abasomesa, abasomesa bakambwe, mulabye abasomesa abaana ne bafa. Somesa mukambwe. Kati ne tukola nga tuli basunguwavu ffenna, si lwakuba gavumenti eri gye tuva musomesa yakuba. Twalina jjagwe, nabagamba jjagwe nga kuba oluga, atambula n'oluga ku ggaali, lwatakusanga ku Sunday nga tokubye ekikalu mbu teri ssomero. Ava ku ggaali n'asooka nakkuba, nagamba kuba ekikalu, ate n'akwerekerako ewammwe nayo nakkubirayo nga taata we alaba ne maama we. Ate n'alagira ne maama we ne taata wo bakukube ng'agenze. Yejjagwe. Ati tukuzina abo abasajja abo babi bazibu. Busungu, obusungu bw'abasolooza omusolo. Edda ffe twalinanga omusolo nga kudduka guno omusolo gw'omuntu abavubuka tebaagulabako. Twalina ku kyalo omusajja nga bamuyita Mulega Binywa. Mulega Binywa yagamba nti ye okuwa omusolo bwe bali mukwata, kubanga ye bw'awulira nti ab'omusolo bazze ngadduka misinde nti agenda gwa nga bamukutte, naye ng'oyinza okukwata Mulega Binywa nga muddusi wa bbaluwa, otite tosobola mukwata. Era y'oluwira abamusolo misinde, naye nga abamusolo bakambwe, nakati abasite kanso bakambwe musolo. Naye lwaki bakambwe? Kituzze emabega. Obusungu bwaki? Obusungu bw'abazadde ku baana gye buli, abasawo ku balwadde, omusawo ku mulwadde. Tulina abasawo abakambwe ku balwadde. Kale teebereza omusawo mu ddwaliro nga takozesa mutima, ng'akozesa wano degree ye. Reason, you can't be a doctor nga tolina mutima. Onoomusaasira otya omulwadde? Onoomukwata otya? Naye ssebo gye bali.
obusungu bw'abafugwa eri ababafuga kikyo kyembagambye n'abafuga obusungu bwabwe eri abafugwa obusungu bw'abasajja eri abakazi kikutegeye omukyala waffe eyabadde mu Paris omuddusi baawe yamukumako omuliro nkayana yattaka mukazi naafa yabadde ayamba omusajja oyo olidde adduka n'afuna ssente eddala ennyingi musajja yamwokya naafa busungu bw'abasajja eri abakazi obusungu bwa bwavu eri abagagga omugagga teyeebaka omwavu yeebaka omugagga teyeebaka buli kaseera aba amanyi atya yeeraliikirira omwavu nti ajja mubba n'alyoka yeesiba sseŋŋenge n'aleeta embwa n'aleeta abasirikale b'emmundu abateera waani bisolo birala ngo mpologoma abiteerawo baavu baleme omubba bw'osiba sseŋŋenge ku nnyumba n'otekako geeti n'omusirikale oba osibira ani ebweru ki nsolo mmese kapa oba osibira bantu abaavu baleme okubba gw'omugagga therefore obusungu bw'abaavu eri abagagga n'obusungu bw'abagagga eri abaavu abagagga tebebaka lw'abaavu ate abaavu bebaka okitaba osula weeraliikirira omusirikale alina emmundu owulira ebikoona n'obudde obugombe bw'omu mmotoka bwe bukaaba teyeebaka omugagga olugero olulina okukyuka tugamba nti ekuba omunaku tekya naye nedda kakati kiri nti ekuba omugagga tekya ekuba omugagga tekya abagagga babonaabona okufa obufu mubalabiraawo naye bali bubi diabetes pressure beeraliikirira baavu n'abaavu beeraliikirira abagagga baga nti abagagga bebabbye ssente zaffe si we tuli awo ekijjawo ebyo byonna mutima laavu eri omulala kankuleetire ndaba obusungu bw'abantu eri ensolo omanyi wano bwe tulaba embwa okwata ku ttaka buti obe ng'agenda ogikuba nedduka kati lwaki tukikola ekyo embwa lwaki twagala ogikuba twakulera bwe tukimanyi olulaba embwa ogira bwoti obe ng'akwata ejjinja ogikube naye kimanyi kasita okutama bwoti ng'ebulawo kati obusungu ku mbwa obujjiibwe bukubisa embwa bakubye sente zo ebisolo laba bwe babisiba ku loole nga babireeta amazima noddira ente n'ogisiba emigwa amayembe n'ogasiba omukira n'ogusibira n'ogijja embalala ogitwala wa mu lufula ente bonaabona amalusu gagiyiika gw'ovuga abalala bano abazibeera emabega bazituddeko batuleetera ennyama gye tugenda okulya ogenda ogirya ng'ekaluba okufa obufi ng'eriko n'ekikolimo era naawe ovaawo olina obusungu bwayo bw'oyabadde nabwo ku loole nga bagireeta ente ne tugirya ng'efiiridde mu busungu lwaki gwe tobe na busungu bwa nsolo okiraba embwa tusiba tukuba mayinja ndeeta obusungu bw'abantu eri emiti nakugamba ensi okugiraba nti ekulaakulanye olaba engeri gyeyisaamu emiti gyayo abakadde baayo n'olulimi lwayo naye ffe tulina obusungu ne ku miti omuti ogutema butemi mugugjeewo ogwo kijjeewo tekirina tekulina kintu amanda getukola busungu waffe eri emiti okay twagala naffe okusavaivinga naye otemye emiti ebiri osimbye ena ensobi kwe kutema ebiri notabaako nagumu gw'osimbi survive obwanga okikola lwa survive then manya nti bw'otema ogumu olina okusimba ebiri osobole okusavaivinga n'enkya naye ate bw'otema ebiri notasimba nagumu
obwo buba busungu eri emiti ekituze mabega. Obusungu bw'abantu mkimaze obusungu bw'abavubuka eri abakadde. Abavubuka balina obusungu eri abantu abakulufe. Muzeeyi va mu kkubo. Muzeeyi ye lwaki ozze mu ttawuni. Muzeeyi va mu kkubo tuviire. Waboda bwakutomera nti muzeeyi omwana muleke abadde anoonya 100. Nze muzeeyi mbadde nnoonya mmeka? Nze mbadde nnoonya 1,000. Kati ani abadde asinga okunoonya? Andeke nze nange nnoonya 1,000. Ye anoonya 100. Nze nsinga anveeko. Naye ndeka anoonya 100 nga nze ndi nnoonya miliyoni. Si buno obusungu nabwo gye buli bw'abavubuka eri abakadde. Ebyo byali byammwe byadda. Naffe abakadde naffe tulina obusungu ku bavubuka. Bategeera abaana tetumanyi kye baliko. Tulina obusungu gye bali. Naffe tubuye obwana bona bamulona bamalaayi. Biki byonna. Fana benako zino bepanga. Bwe muliraba ng'abangi mubirekedde awo ebyo byonna. Ebyo mvudde ku busungu obwo nga byonna mubirese bwe muliraba nga mubikendezezza ekigwanidde mumanye nga nti olutalo mulukubye oluku mu mutwe. Lube lutalo lwa ssente, lube lwa politics, lube lwa mbeere za bulijjo. Ebyo bwe bivaawo buli lutalo luwangulwa. Naye tuli omwo tuyombagana Lukwago stekansoba ate ono bamuleeta tebiki. Ebyo bitukwatako. Tebitukwatako. Batupapya, mutupapya nenga omulamwa kwe tuli mufu. Kyekitulaga nti tugende eno tewali. Abantu kyovula baba buze byekisiru tugoyingewa. Nolaba abantu banywa omwenge. Se tukyalina kyakkola kati. Ate waliwo kyokola munnange. Sirika. Bajja kutwalira awo. Tuleetera ebizibu wano. Usanga basajja bakulu ddala. Ninga batya bonna. Basomye. Ena PhD. Bagagga. Balina amayumba biki byonna. Naye nga bonna bakali. Sirika. Kyatuleetera ebizibu. Senga muweeyeemu. Akusirisizza. Ojja muleetera ebizibu. Kyokka yalagiriza ekizibu. Bakikuwa okinywe. Ate naawe n'okinywa. Kakati gwe mbuulira. President abadde waawo. Mu kinyumu we muli. Gw'olyoka ogambe nti abange. Bano batubbye ssente zaffe zonna. Ddala ezo baazibba. Nedda. Kiki tuba tukola? Anti tufunye omuntu ayagala abantu bagenda okulembera. Government egamba nnyo ne constitution yaffe egamba nti abantu ye government, abantu bebalina power, bebalina obuyinza. Yes. Naye ekintu ekyo ate kirinamu engeri yakyenfu. Yes, abantu balina obuyinza, balina power. But that power is determined by what? By greed, by love, by joy, by disgust. Yeah, tulina power. Naye power eyo kiki ekigidefining aba ekiri wansi waayo? Kwagala. Nine mundu. Emundu eyo ngikozesa na kwagala oba na busungu. Therefore, tugamba nti abange tweddemu tugenda kuyingira 2026. Kyagala nnyo okumanya ani agenda otulaga oba tuli abange era tukyali mu kweragira ku bantu. Gundi yesimbyewo agabye emmotoka akoze kino, yagiddemu helicopter okujja okukuba akalulu. Yagiddemu mutabani we yagiddemu helicopter okujja kukola kino. Akati tunaaba tweragira ku bantu ne mu 2026 oba tujja kubanga tulina okulaga abantu that this is where we should be going. Akati omukulembeze ekyoyo
obwani oyo wa kibiina kyekyo anajja n'atulaga nga tazze tweragirako nti nze ndi so and so ekyo bwekitaaveewo mu 2026 manye emmotoka eseerera bwekiti mu kitabo spinning our wheels tujja kuspendinga obulamu bwaffe bwonna oba generation eno myaka 10 tujja kubeerawo kati twakalyako 6 okuva mu 62 egy'okwefuga songa ensi eno yatandika dda naye ffe tubala kuva 6 situmanyi lwaki tulowooza Uganda yatandika mu 6 nedda Uganda yaliwo okuva dda buli leero bwe tutaafune batulaga nga batweragirako bweragizi tujja kuba tuspinning our wheels nga tetuva mu kifo and then to blaming every other person. We shall know everything that is against us, never knowing what we are for. Kubanga tekikugasa gwe kubanga omanye everything against you nga you yourself don't know what you are for. Government etuli sente zetuli bannange enfuufu etuli potholes zetuli then for you what are you for good for what? That is the question chetubuuza eggwanga lyonna. Uganda is here for what? For where? For why? For when? Ebibuuzo ebyo byonna 2026 nga tugamba tulonde oyo ajja tugamba nti welcome to the promised land. But tutakola ekyo forget. Akuume